Yo, this is Rampantilla. Musibe mutya balungi abekomere ku BJD nezanga kasubire nti muli bulungi eyo najje musinzidde okubanga temutumbudde nakunanyike side eno yesa oluvanyuma lwa kabenja kagudde ku luguudo oluve Kayunga okudde mukono oluvanyuma lw'emmotoka yabadde etisse bbiya okubanga ate eyambalagana n'emmotoka endala era kubanga kutuusako omukulu komenta akunnyonnyole oba akutangaze mu kabenje kano nga we kabadde banje bafiiriddwa obulamu bwabwe olunaku olw'eggulo. Akabenje ka motoka 3 kagudde mukono ku Kayunga Road kuliko siyenta kuliko ekimotoka binene bitwala omwenge ebimotoka by'omwenge n'emmotoka endala ebadde oba ya mufaliso ebadde egenda muli ng'ey'omwenge ejjamu n'ey'omwenge badde egezaako okuyisa eno ey'omufaliso ne kasiyenta ne kagigoberera emabega ne zeetomera kasiyenta ne kagwa wali mu nsiko ey'omwenge ne yeevulungula ne yeevuunika wansi ebadde n'abantu ebadde etissa amacupa gabbiya ebadde n'abantu nga 6 abatikkula emabega bonna cupa zibasazeesaza abasinga obungi bafudde abalala balemeddeyo mu cupa musayi gwe tulaba oguvaayo balemeddwa okubajjayo ow'omu maaso driver akagundi kamufotodde ekimotoka kiri ekirala kimufotodde kiri ekimotoka ekirala driver afiiridde nayo ku steering badriver bombi bafudde abalala babaddusiza mu ddwaliro era naye nabo tebajja kuwona bayinza obutawona sinti tebajja kuwona so bw'obanga olina omuntu wo mu boolabyawo mu namba plate z'olabye dduka misinde mukubira essimu oba kubira amuvunaanyizibwako omubuuzi oba ali bulungi yandibanga y'omu ku bafudde. Kitalo nnyo nnyini ddala so nga ate mu district y'e Namutumba abatuuze bavudde mu mbeera oluvannyuma lwa chairman wa NRM okutomera omugoba wa pikipiki yabadde awesse abasaabaze 2 ne bafiirawo. Kino kyabaleetedde okubanga bava mu mbeera ne bakoma ku mmotoka ye Omuliro ne Sebengeya. Banange accident eyo itose mu Kibale Town Council. Omusaadha nabali vuga emmotoka eyida yatomera wa boda nga beesa abasaabaze 2 bafiirawo. So ayo emmotoka bagiteeko omuliro nembeera sawa dino eri ekibale eno ekamwokya ekibale kamwokya nembeera eno eriyo sawa dino bannange Kibale Town Council kitalo ino bannange omusaadha atomeire wa boda nga beesa abasaabaze 2 ayo omulala afiirirewo n'owa boda ayo wa motoka alumwike abatonze tibasoboire kumugema ayo motoka bagiteireku omuliro naye embeera eri ekibale wano. Mu bufo bwebomo mu district y'e Kasese abatuuze bavudde mu mbeera ne bakuba emmotoka y'abazinnyamoto Namayinja eno weyabadde ez'okutaakiriza omuliro ogwakutte emmotoka ennene ddala eyamutuuze munnaabwe eyabadde etisse maali nga kigambibwa nti mwabaddemu ne ssente enkalu. Emmotoka eno yabadde ekutte omuliro wabulanga bano mu kwetaaga obuyambi poliisi kyagitwalidde eddakiika eziwerako ddala okutuuka mu kifo kino wamu n'abazinnyamoto okutuuka okuzikiriza omuliro guno okutaasa maali ya munnaabwe ekyaviiriddeko abatuuze okwekolamu omulimu ne bazikiriza omuliro guno. Bano we baatuukidde ng'abatuuze tebakyayagala ekyabaviiriddeko okuba emmotoka y'abano Namayinja.
Obubaka bwa kulabula omukulu amanyiddwa nga Tumukunde Tone avuddeyo ku mikutu gy'emigattabantu n'alabula bannayuganda abakozesa oluguudo lwa bypass n'abagamba nti ku bitaala by'ennaalya tolina kwetantala kuyimirirawo mu budde obw'ekiro. Agamba nti awo waliwo enzikiza tewali mataala era waliwo omubbi omuyitirivu ddala akasuka peeva mwanattu bw'etakusibirako esibira ku mmotoka yo ekiviiramu ate okubanga bakusalako okukakkana nga bakubbye ate n'obulamu oyinza obutasigaza. So nga ate si ye yekka n'omukulu amanyiddwa nga Selector Jeff yavuddeyo n'obubaka bwe bumu agamba nti katono ye afiirwe obulamu bwe ku bitaala bya Lugogo ng'agamba nti waliwo ababbi abalina amayinja wamu n'ebijambiya era agamba nti tabakuba nti yeesibidde mu mmotoka obulamu bwabadde bulugenze. Abaami bano bakola obutujju singa oyimirira ku ki ku bitaala ebyo wabula agamba nti yakubidde omulanga ku poliisi wabula poliisi yamulaze nti mpaawo ku bo ayagala kuwuliriza ku nsonga ze. So bw'atyo yavuddeyo n'abuuza abapoliisi tugenda kuddukira wa nga nammwe gye tuddukira temutuwa buyambi. Kakati n'ategeeza nti kiri gy'oli gwe omuntu okuba nga ate weebeereramu mu mbeera efaana bw'etyo obudde buba bwa kiro totawaana kuyimirira ku bitaala. Ababbi bwe bali balina ebisi byonna bagenda kuba nga bakunyagulula ate n'obulamu tojja kukola ki tojja kusigaza ate n'endabirwamu zo zisigaze nga ziri waggulu. Kakati mukwano gwe atali Kampala oba atali Uganda bw'owulira obubaka we buti osobola okuba nga ate otemya ku munno ali e Uganda ayinza okuba nga obubaka tabufunye mu ngeri emu oba endala. Eyo yonga nkugyeyo omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Sarah Birete ayimbuddwa kakalu ka kkooti kakakadde kamu ak'ensimbi ez'obuliwo so nga ate abamweyimiriridde obukadde 10 ezitali za buliwo. Ono paasipooti ye emuggiddwako era ng'omusango gwe gwakuddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogujja. Ate nga ye eyali Supreme Court Judge omukyala amanyiddwa nga Esther Kisache yavuddeyo okuba nga tayogera ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ey'okuba nga abantu ba opposition bakwatibwa ne baggalirwa ate nga n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ali ku dduka. Ono yavuddeyo okuba nga abaako ebibuuzo byabuuza naye nga ebibuuzo bino byandibanga abyolekeza omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni. Yagambye nti mu nsi ezirimu democracy akalulu oba ebyokulonda bibeeramu competition y'amaanyi nnyo. Wabeerawo candidate oyo abeera omuwanguzi era ng'oyo abeera n'obuwagizi bw'amaanyi ddala abantu bamuwagira oba okitegeera era yabeera omuwanguzi so nga tekigaana kuba nti aliko abamuvuganya nabo baba n'abawagizi baabwe naye ate tebaba bangi nnyo okutuuka ku booli omuwanguzi. Naye wano mu ggwanga Uganda ebintu byo byanjawulo. Omuntu omu ayagala eggwanga lyonna libeere nga liwagira ye era bwe kiba nga tekisobose ate gufuuka omusango. Era bw'atyo n'abuuza wakirabawo ekyo oba wakiraba mu nsi ki gye kyali kibaddewo nga abantu bonna bali mu nsi eyo bakwagala era nga bakuwagira. So nga teye Jeno Kahinda Otafire yavuddeyo okuba nga ayogera ku nsonga y'abasumba okuba nga munange baweebwa abakuumi. Yes, bw'oba weetegereza bulungi abasumba okusingira ddala omusumba oyo amanyiddwa nga Pastor Luzias Bujingo alina ab'amagye abamutambulirako balinga 3-2. Buli wadda we badda mulesenga example mulimu n'abalala abalina abakuumi. So ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza nti talaba nsonga lwaki bannaddiini baweebwa obukuumi oba okitegedde oba bakatoliki oba balokole oba basiraamu talaba nsonga lwaki baweebwa obukuumi kubanga Katonda gwe basinza yagaba obukuumi. Lwaki tabawo obukuumi batambulirengawo bwannamunigina nga tebalina bukuumi kubanga obukuumi obwo bwolaba mukwano butwalira ddala ensimbi eziwerera ddala ez'omuwi w'omusolo. Wakati mu mbeera ng'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye alwana olw'obulamu bwe olw'ebbanga ly'amazze mu kkomera era nga ge twasembayo okufuna nti ono yaddusibwa nga biwalattako kuba nga ate afuna obujjanjabi mu kalwaliro akatonotono. Mukyala we kye yawakanya ng'agamba nti omwami embeera gy'alimu yeetaaga atwalibwe mu ddwaliro eddene asobole okuba nga ate afuna obujjanjabi obw'amangu. Ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Chris Bali omunsi yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti ebyo bye basudiya Dr. Kizza Besigye mulwadde muye balimba ono yalwaddemu bulwazi daloria oba embiro yassa. So byebimu ku ebyo byayogedde naye nga bino byenyamizza omukyala amanyiddwa nga Awine byanyima n'agamba nti oyogera otya bw'otyo ku muntu gw'omanyi obulungi nti ali mu mbeera mbi ate era yeetaaga bujjanjabi. A few days back, Dr. Besigye just got some minor diarrheal illness. And he was attended to by his personal doctors and is now well. And
is living his usual life within the prison. It's contrary to what had been said by his wife, that he's seriously sick and that he is not able to access his personal doctors. That's not true. I have spoken to prison authorities. I have also personally spoken to his personal doctors, who include his own biological siblings, and what I'm telling you is a matter of fact. And therefore, yes, while we sympathize with the doctor message because he's still in prison, I think it would be wrong to always want to over-precise his situation by falsifying information. What we pray for is that he should get a speedy trial in court so that his issues are resolved as soon as possible. But Songa ate yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti singa Bobi Wine twadde tumunoonya era nga singa twadde twagala omukwata twabadde tusobola okumukwata akadde konna. So ebyo mugamba nti Bobi Wine atubuzeeko tetumulaba bisimanya atulemye tebiriyo. Songa ate n'ab'ebyokwerinda bavuddeyo ne bakakasa nti Bobi Wine tebamunoonyaako n'eddakiika n'emu. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yategeezezza nti Bobi yonna gy'ali amusonyiye waddembe okuvaayo agende yeeyagale. Ate nga ye Prime Minister Banja naye yavuddeyo naga nti Bobi Wine alimba tebamunoonya ali mu kusiba kiwaana. Anyways kankutuseeko ebitonotono ku nsonga eyo. Kyagulanyi ye mwennyini nzize ndabanga posiseza akola abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala kampeyini abadde mu maka ge ne bwenkebeddeko ku makyalo no ndinga nalabye nga ali mu maka ge. So kiraga nti ali free. Baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi tumunoonyezaako ku ssaawa zino. Bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe. Obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna naye ndowooza ali a free Ugandan at this point era ali mu makaaga. Bonno bannayuganda okusinziira ku video gye yali atuwadde eyasookera ddala bukyanga ategeeza nti anoonyezebwa oba bukyanga batulaga nti bamunoonya omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Abaana bavuddeyo ne baga nti eyo vyo ffe tumanyi weeri era nga ekifo kino wenjogera kati kyafuuse kya bulambuzi. Ba tiktokers abawerako ddala bagenze beekubisizaawo ebifaananyi abamu ne bakolerawo content. Yogera anti akasonda fo tukalimu oza mulabe mabega netugenda kwogera bigambo bingi kitegeera nsize mu bya politics nze kubalaga business yenkola eno mugiraba kati akafo kakubiramu bulango giraba business giraba tetuze kolerawo sente kati mujye mutufuneko embwa enkambwe tutraininga embwa ati ndowooza mutegeera wano wendi president so yabadde akafo kenyininyini kendimu eno ensonda yenyininyini gyabadde atuddemu kitegeera abadde ayimiridde wano yenyininyini ara ndife tukwano yatugenze nabamu phase amasannyalaze ndowooza ndowooza olaba so kaye cameraman yagala kubawo yagala genda kwata muntu eri egamba no president kai yabaddewo wano ali mu mutyawo akafo feffe ko tukamanyi mutunoonyeeko.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate nga ye mukyala wa Nobat Mawo amanyiddwa nga Beatrice yali yeetabye mu kalulu ka omubaka wa Kampala Central. Ate ng'ekifo ekyo kyatwalibwa omukyala wa NRM. Yes, yavuddeyo n'ategeeza nti yabbibwa akalulu ke, okumanya yabbibwa nti mu kitundu we yalondera ne family ba members be yali asuubirawo obululu obusoba mu 30 kubanga ye n'abafamile ye baasimbula ewaka nga bawerera ddala 30, naye enviiri zaamuwedde ku mutwe okutuuka okumubalira waalondedde nga tawezezzaawo wadde obululu obuwera obusatu, ekiraga nti baamubba nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa yavuddeyo n'ekiteeso ng'agamba nti ekibiina kya NUP kigibwewo kubanga tekirina mulamwa mu by'obufuzi by'eggwanga ly'ettu Uganda. So ng'ate teyakomyawo, yagenze maaso okubanga ate akiikira omukulu Yoweri Kaguta Museveni ensingo n'ategeeza nti baamukolera naye wadde okubawaayo ekifo ekimu bwe kiti mu Parliament. Jjukira ono akabonero olubadde obalusaniya yabadde pulezidenti wa NPP, okitegeera naye atubuulidde nti yali akolera Museveni naye tebaasobodde funayo wadde balinga babayita DF ab'omukulu amanyiddwa nga Mpuuga, nabo tebaafunayo wadde abakiikirira mu kitundu ekimu. So kakati asabye ekibiina ekya National Platform ekyafuna ababaka abawererako ddala ng'ate n'abamu obululu babubabbyeko bubbi be bandibadde basingira ddala mu Parliament nti kibeere nga kiggibwawo. Museveni tumukolera n'atatuwaayo wadde omubaka omu. Kuba tulisi Jeno Bigirwa yali baddachi saba wandiisi. Wesinga manyi bakoze Jeno Bigirwa. Singa manyi kye bakoze candidate of Bali County. Tawadde ne Bale ngamitano. Guno Muhammad Kwiri. Barot staffing, intimidation. Singa manyi bakoze. Jeno Bigirwa batuusenga abasajja b'enaali mbawambye polling station zonna. Nga sente bazigabira ku line za polling station nga poliisi erabeete. Ebusoga. Yakutecha kumeka mwambijiro. Yakutecha kusatu. Olunaku olw'eggulo Uganda yajaguza emyaka 4 egyamenunula ab'ebyokwerinda ku parade bayambadde ebyambalo ebyenjawulo ebyoleka ate munango okweyubula kwe bazze bayitamu emyaka egiyise. Wano nno omukulu Yoweri Kaguta Museveni we yasinzidde okubanga ate ategeeza bannayuganda abasinzira eyo ne bagamba bannaabwe nti be babalemezaako akasajja tebalina lukusa kwogera kigambo ng'ekyo oba kugamba bantu bwe batyo. Abasubyeko akasajja, you have no right to say that. Tolina buyinza na dembe kugamba nti mwe mukusibyeko akasajja. Tolina lukusolwo. Ani awulidde enjogera eyo yemwe abasubyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police is at your kuwira kino nesirika. So that is reason number one why I think some people did not turn up. Nolwekyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. Oluvannyuma lw'okuwulira ku mawulire nti omukulu Donald Trump pulezidenti w'eggwanga ly'Amerika yawadde okulabula eri General Muhoozi Kainerugaba n'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ku byegenda maaso mu ggwanga ti Uganda. Bano bavuddeyo kubanga ate bamwanukula. Muhoozi yabategeezezza nti singa bakeera ku makya ne babayita oba ne basamoninga okubanga babaako bye batebya ku byegenda maaso mu ggwanga ti Uganda, nabo bennyini bagenda kusamoninga eggwanga lya Amerika. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yabaanukudde n'ate
lutegeeza nti eggwanga lya Amerika terina lukusa kukwata ku ggwanga lya Uganda naddala ku nsonga nga zikwata ku Uganda yokka. Omukyala Speaker wa Parliament Aneta Ntamong yaddiziddwawo mu kifo kye eky'obwa Speaker nate era wakubaweereza ekisanja kino so nga ate omumyuka we Thomas Tayebwa naye bw'atyo agenda kuddamu amumyuke ekisanja kino ekijja. So nga ate wetwogerera yo poliisi eri mu kuyigga Special Police Constable yalabikirako mu katambi mu byambalo bya poliisi ng'alojja obugubi bwe bayitamu okuba nga ate beetaba mu mikolo gino egy'okulonda. Omwami ono yagenda maaso okuba nga ate atutegeeza ku kilometers empanvu ddala ze baali batambudde okuva mu kitundu ekimu okwolekera gye balina okuba nga ate bakuumira akalulu ate nga n'okuddayo baali bakuddisaayo bigere so nga ate n'ekyokulya tekiriiwo. Akatambi ako nakabatuusaako. Wetwogerera poliisi egamba nti ono alina okuba nga agenda abitebye lwaki yayogera ebyenjwanjwa ku poliisi wamu ne gavumenti. Omukulu amanyiddwa nga Nubiyanle Kyaddaaki bw'atyo yalidde akaluko wa meya wawali ate Nakasero naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yagenze maaso okuba nga ayongera okulabula abantu n'agamba nti balina okwekengera ennyo omukulu amanyiddwa nga David Louis Rubongoya lwaki teyakaayana oba teyateekawo mbeera ng'awanguddwa oba nga talangiriddwa ng'omubaka owa Kampala Central. Mu ngeri y'emu yategeezezza nti y'omu ku abo abakulembera mu parade eyakolebwa wali eri ku ofiisi za NUP oba ku headquarters za NUP Kavule naye mu be bakwata yetakwatibwangako n'ategeeza bannayuganda nti balina okumwekengera era naddala bannankyukakyuka mbu oyo mbega okuva mu gavumenti. Enansana Kaana Kambata John Bosco bamulabidde ddala era nga kati ye meya we banaabanga ebintu tebitataaganyiziddwa nga boolaba nti bamala oluusi okulangirira ate ne bamala nti oli n'awawaabira ate baddemu babale ate okukakana ng'obuwanguzi abantu babajjeko naye nga ngenda kuba nga nkutuusaako obuvuyo obw'enjawulo ab'ebyokwerinda mwe balabikidde nga bagezaako okutwala abantu ab'enjawulo mu ngeri ate etaleetedde bantu kamwenyumwenyu ku maaso abakyala n'abaami mu areas ez'enjawulo misana tukukiro nga batwalibwa mu mmotoka ate nga batwalibwa babyakwerinda. Afande tokuba. Afande. No. No. That's bad. No, Afande. Please, Afande. Afande, he's a candidate. Kato muntu lwaki omuntu anako ta complaining nga bamubba. Labo Katonda Afande kyono gwe bakutta onamukutte. Tutuuse nno wano wewaka tubaayo ababbi bakoze bubi bannange ababbi bayinza okuzza emabega kiki bakuzambwa mmwe newe mulitutta emirambo ne mugirya era temulikuta mukoze ensi buli ekimala buli ekimu mukibbye mulwanaganyiza amawanga n'amawanga naye era temukuta mukkiriza tewali kiri bamala mutulekera emirembe ennaku erumanga balo yakubulako nga Katonda nga tomanyi wali ennaku erumanga omwana we yabuzibwawo nga temanyi weeri bannayuganda ekiyinza tuddamu endembeera buli omukulumwa nga tekinnatuukawo ekitusibye mu mbeera eno kulinda nti zirinda boolwange mukazi akuba omukazi bagobedde abantu baba batwala babateeka mu mmotoka. Uyo omukazi bamututte waliwo n'omuvubuka gwe bagobye anaye Uganda yatutulabye ziize emotoka namba puleti teri kuli tosobola gyetegereza
nabo bedoza ajetegereza uyo mukazi bamututte naye bamutwala uyo n'omusajja uyo naye bamututte baba basajja babatwala bannaye bannayuganda bino tugenda bita nga internet ezeeko naye tewaliwo kibagala tugenda kukola tekirina kyezikola annaye by the way Uganda si yaffe bantu bannange Uganda is not yours Uganda si yaffe by the way si yaffe bannange mwine ekintu kyemwagana okukkiriza ensi si yaffe ensi si yaffe bannaye mulirize ebintu bye mbagamba bantu babo babatutte tetumanyi kikigenda batuukako Mumbere fanako bwetyo ye omukulu amanyiddwa nga Father Chibi Katerega avuddeyo n'akolimira abantu abewangamiza mu buyinza ng'ate tebawangudde bululu abakolimidde mu busungu bw'ekitalo ddala era n'abo abaagenda mu maaso okuba ng'ate balonda abantu be balaba nti oboolyawo tebasaanidde mu mukwano nabo yabayisizaamu eggaali. Mwenanga mwawambye buwambi ntebe tubakolimira mwena bagenda okufutyanka bannammwe abavugenda okufutyanka bakolimira tubakolimira bukolimizi abaagala ebyobwereere ensoba yakola kyo gwojeberekako munjagalirwa mpaka njobekakatikako olina okuyiwa omuntu obanga bakukyawa tebakyakwagala baleke no we don't so nze nkolimira abantu bonna abali mu Uganda mukiza mabega anyway yakubaza bannayuganda abavuddeyo okulonda especially nga mugezaako okuprotectinga gainers with their gains mwebale nnyo mwebale ddala era nyongera n'okubeebaza okwongera okuprotectinga chains ne pains n'ebirala byonna mu ggwanga lyaffe lino basaba twongera okusabira eggwanga lino mwena abasobola okuvaayo ne mu exercisinga yo civic duties nga bannansi ne mukuba akalulu tubasiima buwongerwa era akalulu akasooka kaabudde ne bakalangirira akalulu ako engeri gye bakakolamu kizibu nnyo kategeera ennyaako wa pulezidenti kizibu nnyo kategeera ebibuuzo ebikaliko kizibu nnyo kubifunira ansa zaabyo era nawuli abamu babibuuza naye nga tosobola bitegeera nnyo naye ke twategedde nnyo kekaaba MP naye mwenna abaalonze nga balina kye baakuwadde watunze eggwanga mwenna bwobanga weetabye mu ngeri zonna ezibba ezisulugunya ezitemula ezitiisatiisa ezigulirira ebyo byonna mu maaso ga Katonda ne maaso g'ensi mwalidde mu Uganda olukwe era mulina kubonerezebwa na kalabba manya ebintu bingi ebikolebwa mu nsi ensi tebiraba naye Katonda abiraba. Kama tusaba owuliriza ensonga zaffe tukukwasa abo bonna abali mu nnaku ababuliddwa emirembe tukwasa abo bonna abali mu makomera naddala abo bonna be bakutte nnaku zino tukukwasa Mwanga Kivumbi Besigye n'abalala abaafiirwa abantu baabwe mu budde buno abaakubibwa obululu bwabwe obwabbibwa Mukama tusaba onyiga ebiwundu ebyo byonna ate otuwe okusonyiwa tukikusaba ayi Mukama. Oyo Father Musala naye nga bw'atyo alabika ng'ate bimusobedde naye nga emiggo egikubwa abantu tegitaliza wa NRM na wa NUP oba okiwulidde ngina kubanga nkutuusako wa NRM eyakubiddwa n'awulubala era nga kati abeewaabwe be banoonyezebwa kubanga yabikaaminze oba atya he got deformed nga tosobola kumutegeera
okitegedde nga totegeera oba ye Kajimu oba ye Katamba ali awo abuzaabuza so ngate n'omulala naye wa NRM agamba nti amaze ebbaga ddene ng'agiwagira agiwadde obuwagizi bwe bwonna naye baamusasuddemu batyo nga bw'ojja okuba ng'olaba baani amumanyi bannange yeetaaga buyambi baamukubye enkuba gye baamukubyemu mbi nnyo wuuyo ali wano eno Bombo Town wano ng'ewa Grace ku kizindaalo naye enkuba gye baamukubyemu tumusanze ku makya naffe yenna feesi abaakubye babadde bakubi bannange bwenti bwendozeza ku buwagizi abwa NRM okugiwagira bino byendaba essaawa zino omutujju yabuuse waggulu najja ng'akuba emmotoka eno kuba mu maaso eriko ekifaananyi kya General Muhoozi n'ekya Museveni badde entambula naye ebbanga lyonna naye ku luno baagaye buli kyoyina kibagenda okuyitiramu okubonereza simanyi bye batuvunaana munnange essomero baalyokyezza erya Little Vine waliwo omwami omulala yattibwa olw'okwambala ka t-shirt ka NRM nze olwaleero ekiro ky'olwaleero emmotoka eyonooneddwa bwenti bwensigadde mu ga Katonda kantu kange akabadde ka amagulu gange bwe gati era ngenda ku poliisi kulaba ng'enkolera ku ripooti olwakino ekituguddeko bannaye gwe kitannaba kutuukako kirindirire nga nkuba abasajja batabusi akereme kuwanvuwa nnyo Omulamuzi wa kkooti Masaka bw'atyo yagobye omusango gw'okuddamu okubala obululu wakati w'omubaka wa paalamenti omulonde amanyiddwa nga Kiruluta Nkeratanyi wamu ne Ssempijja Bamulangaki owa NRM wali eri mu Kalungu East. Kino kyaddiridde okuba nti munnange badde bakkiriza obululu badde mbabale wabula basanze nga boxi 5 kwezo ezirimu obululu nga zo siiru zatataaganyiziddwa dda kakati omusango ne bakola ki ne bagugoba. Ssempijja kkooti yabadde asumagira busumagizi kyokka ng'ate ne muwala we tebyagenze bulungi oba tebyagenda bulungi era nga naye yaddukira mu kkooti ngamba omukyala amanyiddwa nga Justine Nammere naye yaddukira mu kkooti ng'agamba nti baamubbye akalulu era nga before akalulu kabeewo yagamba nti bw'aba akubye omuntu akalulu teri byakuddukira mu kkooti byali bigambo bye kakati ate ye we baamukubye akalulu ye yaddukidde mu kkooti naye nga full figure y'omu ku abo abasanyufu ennyo essaawa eno agamba nti yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga Nammere takola ki tawangula taata n'omwana paalamenti eya 2026 bwetyo bwekoze ki bwerabise ng'ebayiseeko. Wakati ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform akyakwasizza abamunoonya kamunguluze leero abalaga nti ali eno enkya abalaga nti ate ali eri abo bannankyukakyuka batandise dda okuleeta ebirowoozo era nga waliwo eyaleese ekiteeso nti bannayuganda abaagala enkyukakyuka bave mu mbeera bagende mu maaso okubanga bakola obubi mu buveera bapulaninga olunaku nti obubi buno bwe tukoze buli omu akole bwe tugenda kwanga tetuteeka mu kibuga ku lunaku bwe ruti mu nguudo ekibuga kyonna bakiwunyisa ekivundu so ng'ate owundi yagaye nti kyekiseera tujjeyo pulaani ya lumbuye tukwate ebibiriti tukwate amajambiya anyways sigira kuba nga nkulwisaawo ngenda kuba nga nkutuusaako endowooza z'abantu ez'enjawulo mu kadde kano. Today is the 25th of January 20, and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee.
The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Onagambye afulandani simanyi oba oyinza okulaba message yange eno naye I was suggesting bannaye mukunge abantu tusale amagezi gonna agatali violent tutegeke olunaku lwa bbi naye buli muntu apame mukaveera tusuule bbi mu makubo ensi ewunye ekivundu paka kuwulira bubi omuntu amusuula n'agenda ekyo bwe kinaagaana tuleete ekirala bannange tukooye embwa z'obusajja my lord I wonder abantu bakambwe abantu obusungu balina bungi naze kyenyinza okugamba gwe naasindikidde message eno wadde sigenda kwogera eggwanga lyaffe ligenda kukyuka very soon bwekyobamanya tugenda kukola buli kimu tugenda babuzaako emirembe babuleko obwekyusizo paka nga twenunudde ate era bakimanye tewali rise and rise over dictator ebeera rise and fall okategedde bakatukalakata emyaka 4 kati bali mu budde bwabwe bw'okugwa era balina okikkiriza ekyo tugenda kwenunula buli muntu kola kyoteekeddwa okukola sigala ng'okola kyobadde okola tayimuuzingamu beera creative nnyo buli muntu abeere creative tugenda kwerwanako mu mbeera yonna protestive vote gwe mulamwa gwotalina kujjako yadde omumwa kuba nze nakizudde protestive vote bangi nnyo ekyabalemi otegeera protestive vote mukkiriziganye mugaane mukkiriziganye ne lumbuye kyeyabagamba ate akisoboli protestive vote va mu kugirowoozaako ne mu kuginnyonnyola abantu lumbuye kyeyatugamba ejjambiya ekibiriiti buli kyomanye kisobola okuzikiriza obulamu bw'omuntu ne kibujjawo tugenda kukyetaaga mu protestive vote mbabuulira amazima amatuufu protestive vote gye muwulira buli kyowulira ekyangu ky'okugjawo omuntu ekyangu ky'okusaanyawo ebintu by'omuntu tugenda kukikozesa era bw'oba toosobole kuweŋŋanga mbeera eyo mutusaasire busaasiza abataasobole mwe abali obulungi mudde mu byalo ewammwe ab'omu byalo musime ebinnya mwekweke gano amawulire gaddala siddamu kuwulirayo muntu ayokya kkubo protestive vote tekugenda kuba kwokya makubo awulira bulungi si bwe kigenda obeera bw'obeera n'omupiira ng'osobola ogukumako omuliro tumanya amayumba gaba NRM mangi nnyo nga bwe kisoboka ogwo omupiira mulamba gwokya ennyumba nnamba okitegedde bulungi
luno lutalo ate alwetabeemu ogenda tulaba kimafiya ogenda kuba wa NRM bwe kinaayitaagisa nti kuggala amaduuka eriryo ne liggulwa muganda wange ekigenda okutuukako tugenda tuuka ekiseera nga buli nnyumba nzigale nga teriimu muntu nga bwe tutegeera nti mweyo ennyumba mulimu asigaddemu muganda wange olina okuba ng'oli wa NRM omuliro obeera ojja gufuna dairekiti tebabajja ku bibiriiti mufune ebicupa by'amazzi ebinene ebya Lwenzori tuli baavu balunkupe naye ate amafuta tegasobola kukulema ggula n'oteekako akatuli katono nnyo aga amafuta g'olaba aga petro ogakoona awantu katono nnyo bwetyo n'olekamu naye muganda wange gookya ekintu kimalawo muve mu lwali bino ebintu si byakwekwekerera ebyo bye babagamba mbuno sibe mukuuma emirembe gyetaaga kukuuma mu nsi girina emirembe tugikuume mu nsi ng'erina emirembe naye no Uganda etagirina ebyokuuma emirembe mbabbirako tubiveeko nze nga mbabuulira ate asobole protest vote gye tugendamu protest vote mugisomese bannammwe kuyuwa musaayi kuba bagenda kutukuba naye njagala bakukuba essasi ng'oyokyezza ku bizimbe ebiwere 10 si kumala gafa mbuno nali mu luguudo nga njokya oluguudo ng'oyokya luguudo lwaki kye tugenda okukola ku nguudo kimu ku bulookinga kkubo kwokya zitambula ffenna tulina amamotoka naye gajja kuba gapaakinze neggwe yeeyite mu luguudo ng'owulira Kyagulanyi kukya simanyi ng'owulira Museveni babala nti naalina waafunye obuli bwe 10 nze bate yange etandika mpulidde nti naalina waawezezze 10 munyinyonnyola ani abo muwadde ate abisobole bino mudde ewammwe mwebake ebyokutuusaako byo bikyali bingi naye nzikiriza nsooka embeere ng'ate nkuteera wano tunaddamu ate ne tulabagana mu maaso awo ngenda kusibuza omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye agamba nti wano we tulaga twesibe 2 abaana badda ku ssomero luli temulambu gabadde gakwata omuliro abaana ne bajjiiramu abaana ne bafiiramu ku mulundi guno mbu kigenda kutokota alina okulabula kwavuddeyo n'akola era nga abategeezeza mbu ne bbomu zijja kubaamu ababeera mu bifo ebisanyukirwamu ne mukuŋŋaana mu bungi musuubire ebintu bingi ebigenda okuba nga ate bibakosa oba bimalawo obulamu bwammwe ekisanja kino badde pijje okubaweereza atakuumira mpeera sigale ng'abankuumidde fonna mbeere bulungi mweraba bino mbyogere ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror attacks nga basetinze bbo mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku business z'abantu ekyo kyo nabe exposings kati nakino kanti bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola terror kidnaps red blocks byonna bamuyita General Salimu Salakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kanyarugaba ne bakola ebintu bino kati banyama ne basse nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mbisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state gakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola terror ng'ekuba abaana mu live bullet nkiddamu zino issue 2 mugenda zirabako bagenda kusetinga amasomero omuliro bagenda kulumba ne mundu baterayizinga abaana bammwe sina kindabe bijambiyo okuyingira batematema abaana bammwe bagenda targetinga primary schools as a boarding ne secondary school as a boarding mu Buganda kino mu kinoting olena kuzomwezi ziri 27 mu kinoting mugenda kirabako bagenda kuma omuliro ku masomero bagenda kulumba bana bakubira ivu bullet nga kino kyonna banoonya ligiti masse ga kujjawo national platform okulinkinga nti ye reading obutabanguko mu Uganda
nti yegiridinga obutabanguko mu Uganda n'okutta abajjukira Salimu Salibe bibiri nti baali bakola mu nsiko yagambye ennyandwe nga bwe wandekera obuyinza mu 1980 kati ebyokuwaayo obuyinza nze sibikiriza ndekera nkole ekintu kino nga bwe nakikola mu 80 kati bwe yakikola mu 80 kyekimuli mu ngalo ze zonna deployment zemulaba red blocks ebiki byonna biri under the influence of Salimu Salene Tera bagenda bakolako Tera Bannayuganda bagenda bakolako Tera munajjukira nti Lumbuye musajja nnyo nga temukyasobola kunywa mazzi eyo security alert gibagambye abagenda okuzzaayo abaana aba boarding ab'ebisulu naddala ba primary n'aba secondary mwesibe bbiri bagenda batemulira abaana bammwe kano mujja kazza mukage nti omusajja abyogera jjukira okugema kusinga okuwonya eyo security alert ngibagambye buli muntu yenna abeera nga weewunzise ng'ekiwuugulu ebinaddako gono bimanya bagenda kukola Tera kubanga kyonna kye baagala kuimplicatinga oba kulinkinga national platform bikola bya butujju nga bwe babiteeseteese eyo katasa Salimu Sale andijjera muhoozi kanye kanywa mugule